Eyali omulabizi wa Central Uganda Conference eyawummula James Kaggya yennyamidde olwettemu erisuukiridde mu ggwanga n'asaba Katonda ebikolwa nga bino bikomezebwe. Obutemu obufaanana bwe butyo bwetaaga amaanyi ag'enjawulo agatali ga mmundu, agatali ga bitiibwa, naye wabula amaanyi agava ewa Katonda mu ggulu okukyusa emitima gy'abo abakola bwe batyo. Bino abyogeredde ku 73 Adventist Church ewankulukoko mu ttwale ly'e Najjanankumbi ng'aggalawo olusirika olumalidde ddala ennaku 8. Omusumba Kaggya akuutidde abazadde okulaba nga bakola eky'amaanyi okwagazisa abaana baabwe eddiini kibasobozesa okwewala ebikolwa ebitali bya Bwakatonda. Era bwe tutaffa ku baana kubayingizaamu mpisa ez'okwagalana, empisa ez'okussa ekitiibwa mu bantu abakulu, mu bukulembeze, okussa ekitiibwa mu ggwanga lyabwe, betujja okufuna enkya nga be bali mu Parliament. Akwasizza abasomi obusomesa bw'abaana amabaluwa agabakakasa mu buweereza. Mu bakakasiddwa mubaddemu n'aliko obulemu ng'ono aweereddwa akagaali kw'anaatambulira. Kristaayo nga bwe tubadde wansi w'omulamu ogw'okukula mu bukristaayo, abakristaayo bakozesa obubaka buno okweyongera okukula n'okunywera mu Kristo Yesu. N'omusumba Moses Nsamba atwala disitulikiti y'Emityana mu nzikiriza y'Abadiventi akuutidde abakkiriza okwewala ebikolwa bya Sitaani. Bino abyogeredde ku kkanisa ya Kampala SDA bw'abadde aggalawo olusisiro lumaze wiiki ennamba nga lwetabiddwamu abantu basoba mu 5. Nammwe abali eyo mwenna bulijjo obutesiga maanyi malala gonna okuggyako g'obwa Katonda. Abantu babeera mu mayumba gaabwe n'obuti, babeera ne ziyirizi, abalala mazzi ga mikisa. Avumiridde abantu abeeraguza kyagamba nti kino si kya Katonda. Katonda afaayo, tetwetaaga kwesiga maanyi malala, kwesiga maanyi ga kifuba, kwesiga maanyi ga bwa Sitaani oba kukola mbeera yonna. N'omusumba Kigundu Benon yennyamidde olw'abantu abatakulaakulana nga kino akitadde ku butaagala kugenda mu kkanisa kwebaza ekibaviirako okufiirwa emikisa gyabwe. Agakubuza bwe osazeewo okwesalirako ddala ku kkanisa deliberate n'ogamba wayinza sigenda kusaba nina ensooka zange naye Katonda nagenda kuyamba okukula. Okwogera bino abadde aggalawo olukuŋŋaana lw'abavubuka ku kkanisa y'Abadiventi mu Ndeeba nga lwetabiddwamu abavubuka okuva mu makanisa ag'enjawulo era ng'aliko abavubuka basabidde n'okufuna ababeezi. Tugomanyi be twetaaga era tusaba otweyo be twetaaga okusinga be twagala omwagazi. Abasabye okudda eri Omukama olwo buli kye banaakola nga kibeere n'omukisa. Eno kwaya ez'enjawulo zitendereza mu nnyimba ez'amaloboozi. Abavubuka ebigambo bino binyweza abavubuka nga bibaleetera okula mu Kristo. Mu mbeera yonna twewombeekenga wansi w'omukono gwa Katonda.